UNICAF University. Atenembera Executive Director, Think Field Research and Regional Integration Limited. As a question wa yala okuchikira Uganda kubanga nakizuula nti okwegatta gye bayita East African Integration kiyamba nnyo naye ate abantu babulijjo tebakimanyi. Kati njagala kukola kye bagamba bottom up okusembeza iyala ku bantu babulijjo. Kati nsaba ba members of parliament banonde tugezeeko omuzungu kyagamba to demystify the regional integration processes ku bantu babulijjo. Subize ekintu kimu ekyenjawulo nti ffe ng'Abannayuganda tulina omukisa mungi ate tulina ebyaffe tulina strength mu agriculture mu byobulimi, but kye twetaaga okusingira ddala okulaba nga tukola is okwongera okulaba nga tufuna akatale k'abantu ba okugenda okugatta ettaffaali kwere bannaffe olwedde lye bakoze ababadde abatusoseeyo. Ebisingawo ku ggulire eryo tugenda kuba tubikutuusaako mawulire gaffe agabuutikidde n'agataliiko nfuufu. Ate sipiika ayingidde mu nsonga z'abatuuze ennansana abadde beemulugunya olw'omulongooti oguzimbibwa okumpi n'amayumba gaabwe. Ono ayimiriza enteekateeka zino okugenda mu maaso. Sipiika Kim Mugalu ate nga ye kansala w'Ekyebando Mugombolayi wa Kiso asinkanye abatuuze abalagiddwa mu mawulire gaffe ku Lwomukaaga n'abagumya nti omulongooti si gwa kugenda mu maaso n'okuzimbibwa. Tufunamu mu mulongooti guno guli mu wakati w'abantu mu wakati. Tugezaawo okutandika okubeera nti twogera nabo abategeeza nti booda zirina kibuga tusobola kubaziika babbo buli kimu bakiyina era bayise dda mu ofiisi zaabwe. Bano abasanze bakuŋŋaanye mu kifo kimu nga beemulugunya era n'atandika okwogera nabo. Tusobola kukola environment assessment n'olaga nti ddala wano we wasaanidde omulongooti. Njagala okutegeeza abantu b'Ekyebando ekituufu wano tewasaanidde mu ki mulongooti. So ngenda kukulemberamu abantu b'ekitundu kino nga nkozesa obuyinza obwampeebwa nga omutuuze w'oku kitundu kino nga Omunnayuganda. Mubaddemu abakyala n'abaami nga kubaddeko n'omukyala ali olubutongo n'ategeezeza nga bw'ali omweraliikirivu olw'omulongooti guno ogwazimbibwa wakati mu mayumba ng'ano wasabidde bekikwatako okubayamba. Omugongonze gunnuma ndi mukazi muzito sikyebaka, abapangisa badduka, ennyumba nkalu. Oluvannyuma Mugalu agenzeko mu maka g'abagambibwa okuguza ab'ekitongole ekizimba omulongooti naye basoose kwesibira mu nnyumba era obwedda abakonkona nga tebanyiga. Abeno oluvannyuma inginiya w'omulongooti oguzimbibwa Edward Kannamwanje omusazi waffe asobodde okwogerako naye n'ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Nsuubira tuli mu mateeka era nga amateeka lweri tugagoberera. Naye olw'ensonga emu oba endala abantu abamanyi netiwaka bwe zitambula bana twabategeezaako l'empapula bwe ziri na offices naye kyennalabyemu ekyansinga like me as an engineer. There's some individuals, small individuals, they have their personal interests. Because nawulirako akatone nnyo nti want to do omulongooti ogenda funa ssente nga kanze mpazi to send for you. Baabatuuze baweze okufuna obutanyagwa obutakkiriza muntu yenna kuguzimba wakati mu mayumba gaabwe. Kati nga nze nazimba ennyumba zange projekiti yange nagiteekawo nkitaddemu akasente kange abapangisa bajje bapangise nsobole okuggyamu akasente naye kasita baawulaba nga omulongooti gutandise okugenda mu maaso ne bagamba ffe katugira tunoonya enju tetusobola kuliraana kumpi na mulongooti kati ndi wano ennyumba zange enzigale. RDC bwe yasimisa omubaka yagiggyeewo
ne bakanyama babadde kuba tubali tukumwa bukumwa bakanyama nga tulinga ekyalo kyonna abasaba bakanyama nabo okuva mu bannamawulire baffe bazze nabo tesaawa zino tukyalina batukuuma webale tutuusiza bulumi bwaffe ku Bukedde TV akalembekereza kano ke tuliwo taata nsonga zo oba maanyi go ke wataddeyo okubeera nga tufunyeeko ku bulamu abo batuusa yakusakidde guli eno ku Bukedde TV. Ate abazadde abakulu b'amasomero n'abayizi mu munisipaali ey'Emukono bali mu kusatira olw'abaagala okunyaga ettaka okutudde amasomero ga gavumenti ku masomero 33 aga gavumenti agali mu munisipaali eno 5 ku go ge gali mu Kattu nga mu kiseera kino gasulirira kumenyebwa. Ekibba ttaka ly'amasomero ekitudde abiri ng'enkazaluggya mu disitulikiti y'Emukono esatiza abagakulira abayizi ssaako n'ebyenjigiriza ng'okusinziira kwakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Emukono Farida Nasolo ku masomero 33 munisipaali g'erina aga gavumenti 5 ku gano ettaka lyago litwalibwa. Abamu baagala tubasasule bawaayo ettaka ndoza kati ate baagala municipality oba government ebasasule ng'ereza they are willing to take the money those sente nyingi nga local government tuzisobola. Amasomero gano kuliko Nakagere Umeya Primary School, St. Peter's Nantabulirwa Church of Uganda, Kiwanga Umeya balina mukiseera kino tebimala kyokka nga okubazimbira ebirala bateekeddwa okuba nga balina obwannannyini ku ttaka eryo. Kati oludda olumu olutaliko bizimbe bebalekawo obulimu ebizimbe bebatwala ne babifunirako ekyapa kyalo. Gavumenti etya okwongerawo ekintu kubanga erooza nti oba oliawo tusobola okufunawo insecurity okuva ku mwami Segane atabeeranga compensated. Kulya Nakagere Umeya Primary School omukulu waalyo Hussein Semojo alomboza ennaku gyayitamu oluvannyuma lw'omugagga Fred Angula eyagula ettaka okula ekisaawe ky'essomero nga mu kiseera kino yakizimbako ekikomera n'okukisimbamu ebitooke n'emiti. Era nagenda okujja wano kino nga kisaawe kya ssomero mabegako emyaka nga 2-3 mu biseera bya covid nalabirawo ng'abantu bakitwaye ng'ekisaawe ne bakizingako ne tugendako mu kooti n'ebifaanagana ng'ebyo olw'okutuusa kati kigenda mu maaso tetukimanyi. Kino yalina abaana abawerawerako naye abazadde bagenda baggwamu amaanyi tufuna amawulire nti newala ekisomero wennyini wagulibwadde ensonga ngezo zikosa era abaana bakendeddera kutwala. Wabula RDC w'Emukono Hajati Fatuma Ndisabawo ebyenjigiriza Nassolo n'abalala nga balambula embeera ku ssomero lino waliwo omukyala avudde mu kikomera n'akwata ebifaananyi ebitegerekese nti abisindikidde Angula kubanga tusolovinga eno conflict eriwo ey'ettaka tubeere nga tetutuka kulaba bintu bino community n'esonda n'ezimba ne mu demolishinga kubanga ate kino kigenda kuvaamu insecurity. Bavudde eno balambule n'essomero lya Ngando Community Primary School naye liriko enkaayana. RDC enyamidde okulaba nga abantu abandiyambye ku masomero ga gavumenti ate bali emabega okugalemesa. Nti amasomero gano gaweebwanga ettaka abantu emabega eri naye kati abazzukulu babayita Nakabirye ne Nakasatwe bo tebakyayagala ebyo bakadde baabwe bye bakola. N'olwekyo nja kusaba gavumenti etekewo embeera eyo. Kyokka amasomero